Beskan wobala olunyiriri osodubala n'oluvese muto n'otugamba kakapeka olunyiriri abasajja bagenza atambuliramu naye nga ate babunzise tebamuyambye simanyi lwaki tayiga simanyi lwaki tategeera Beskan wabuuka n'owafako n'ovaawo simanyi ogenze kubalukaga nguno nagenda okuyira ogenze simanyi nawe waliyo kapo ebintu by'okweyambula Beskan yasinga okubanga atambuza ebitundu by'ekyalo babije ye boyfriend we era bamala ebbanga lyetula enaku zanga 14 balwawo era bafuna obutakkaanya ne beekuba namukaawo buli isoma ne yesaba omuzigo gw'engi munnange Beskan yamwagalako yayagala mwanje nayagala Jovan Luzinda najja ku kapo kati najja nagguka ku sitosa era Grace awo yampuliza ko ne audio ezuwere nnya nange naziwulidde nga boogera ne police oba kalibya bye sitegeera nga police oba mwennyini nnyini WhatsApp ye nga amugamba olwo tulujjemu beera muna amagezi tobeera mutole bana amagezi oba kera ku makyalo ojjamu empale n'ogenda wa Beskan ano omusaba nga ne voice note aziina nebaza nnyo abatugoberera era nsima nnyo mwina abamwe lwabakisayisaamu obusimu ne bagamba mawangoovu nnyo lwaki abaana bakutyobola nembagamba bannange mugume eyo yembeera ya duniya kozi njagala okutumiraani abagambe lwaki weewaayo nadda bambuulira ne bagamba nti naye mawa tukwagala lwaba nti omusajja atanyiiga era njagala bagamba baganda bange bwentyo bwentambula kantwale okutumira ku mikwano gyange wano mmanga waliwo omukyala Lucy abeera Canada ne mukyala Prosi naye ali Canada mbalamusiza nnyo era mbaagala nnyo mwebale kutugoberera mukyala Prosi oyo nno yagambye agenda kutandika wano okutuweerezanga olusaniya lutika ku nnyonyi n'aluleeta era mugenda kulya ku lusaniya nga luvudde bweru Canada mugenda tulabako nga luli wano ku pano nga wagenze ku kisaawe n'oluna kuba goyina emmotoka tujje tululiire wano mukyala sirina saagala kwewaayiza mukyala Prosi olusaniya essaawa yonna tululinze tulabe naawe byofumba biwooma bitya akola biki afumba mmere e Canada mukyala Prosi so mukyala Prosi ne Duncan amumanyi omanyi yayaga nnyo okuneteeka mukyala Prosi mukwano gwaffe ali Canada bayitayo Edmond yo mukyala mutetenkanya afumba emmere yaffe eyawano luwombo lusaniya era abifumba we Canada mukwano gwa Luthi gwenyini gwotadde ku mutindo era agamba nti n'oluwombo alusibirayo eyo era wabeera we Dortmund musobola okugenda ne mulabako mukyalo naye nga mbatumiddeko bebaza mwenna abalabulamu eno kimukola kyakabi nnyo Luthi mutumidde Tom Simon ne bakyali baffe tuyita ba house manager tubatumiddeko era mutuule ntende buli kimu kigenda kuba kitambula bulungi nnyo tulina muzeeyi munatusonyiwowo atulawo leeri musaidi zeeri yagenze mbwengula kunoonyereza naye ekizungizi kyeka kyafudde omupiira olunaku lwatalabiseeko omanyi omusajja oyo yatugamba anoonyereza era nze nali nsuubira nti ku kino ekibuuzo kya sozo y'omu ku bantu abagenda okubanga kyenazudde okunoonyerezaako banne abagenda eri waggulu okunoonyereza ng'agenda Masaka kunoonyereza Masaka bazimbala musiza nnyo bantu bange siri mulamu bulungi naye ntumira nnyo ku bantu abatulaba nga basinzira Germany ab'e UK Saudi Arabia abantu abo batulemeddeko nnyo bambi n'abalala mwenna abatulaba Qatar tweyanziza nnyo okutulaba puroguramu babuuzaako nemba kulisayo mu weekend badde etambudde etya nembe baza okubanga okulaba nja kutumira ku mukulu tubayita Yiga Moses ng'ali awo US Boston nenkobaza emirimu gy'okola negga nti essimu nagireyo yamyansizza era ke kanyiriro kano ekyekyalo akuba osanze bazokkirya kwekogeza amaanyi nti muganda wange okiddeko ekyandemu ekyokola kyamaanyi awaddeyo na mutwalo Mungu akuddize oye essimu yamyansiza nezitowa so katwe malirizo ndozanja kwebaza falo kubanga singa sibu omusajja oyo kyeyankoze kyakabi evumbi waka wange lyanyuse njana okwebaza omukulu bayita Amisi Kikungu ayina ekintu kyeyatandiseewo bannayuganda omanyi wano ebintu ebifuga obugaggaano mu nsi busuubuzi bulimi na bulunzi
kakati naye kusinziira ekonomi engeri gibadde etambula muno mu ggwanga lyaffe ebyobulimi byagwa n'ebyobusuubuzi abasobola balikira omusolo mungi kati amu agenda kukendeereza ku balimi abadde batindiga amawanga n'amawanga nga banona ensigo nga bajja ku factory wennyini nnyini so bannayuganda mwenna essaawa yonna mubeere steady yakutumirako abantu b'ekabowa abagira ajaluna mu biru yabatereddewo ka restaurant awo ekabowa ogyeko ekyande mwano tulina lunch box eri nayo gyeri mugende mumuwagire ajaluna mu biru musajja waffe njaloga abantu mwenna mugende babageme omukulembeze aleke kwekwasa omwaka ogujja atugulewo yagambye atya sikamati omukazi ow'ebbina eddene yakusaze oyinza okukaaba kakati sikamate ebbina eddene lwaba ndi simanyi kyeyawandiise naye ebbina eddene oba osuubira ki ye yannyonnyodde nti bw'aba yakusaze kubanga tetumanyi buli omu alina ebigendererwa ye yasaliddwa mukazi we ffe tetumanyi yapositingi tetutategeera ali kwani awo yakoze ensobi obutalambulula nsonga n'olwekyamala yeteeketeeke asobole okulambulula ensonga abantu bagitegeera owaye totubulidde lwaki neibawo taliiwo dankani abadde asala ebigambo omusajja ono abakula amujja tusonyiwa leero yakoze risaaki kati ali mukunoonyera ekitundu kyogenda okubuuza olwaleero ate nga takimanyi kyokka ate anaagenda okutuuka ng'amaze kikolako risaaki nga ye tuvuddewo saatula amujja tusonyiwa omusajja ono yagenze okukola risaaki naye ngajja ayinza n'obutajja tetumusaako nnyo birowoozo naye ekikulu kya byonna kasitanza amutegeerera wendi mawayi yali maneja wa Gracecan ebintu bya Gracecan bannange bigenda mu maaso Gracecan ali lubuto Prince Omar yamufundisa olubuto Prince Omar talabirira Grace kati Prince Omar agamba omwana oyo mulaba bulabi ku TV mulaba bulabi nze simutegeera Gracecan yani ono yali maneja we kakati njagala ekintu nagamba mbanzi njogera ku bintu ebimu situnulira muntu omu naye lwakuba nti oluusi ekintu kwe tuba tulina okukizimbira nti aba avuddeko oluusi kanaaluzaana naye nga Gracecan mwana muwala abaana abawala balina nnyo embeera eyo ey'okubuguutana kubanga Gracecan wobala olunyiriri osoodubala n'oluvese muto n'otuuka mpaka kapeeka olunyiriri lw'abasajja bagenza atambuliramu naye ng'ate babunzise tebamuyambye simanyi lwaki tayiga simanyi lwaki tategeera no sikuvoola nze ndi musajja ayogera amazima nkugaye bwe mba njogera ku bantu Gracecan gwe ye manduso naye nga n'abawala bonna abafaanana nga Gracecan bangi tebayiga kyegambe ni Gracecan abawala baba n'olunyiriri lw'abasajja nga alina abasajja alina bosiko simanyi alina nambemu simanyi alina baani kalina bamugulidde obusimu babwasiza yasiza kati n'owunzika ambasada kati abawala lwaba ndi Gracecan yalina bunye n'abawala bangi abatambula mu mbeera eyo ate nakugamba ku mulundi ogwaggwa nti ekisinga abawala abo okujeregera kwe kubaleetera biki n'ebizibu omusajja nga Bukenya yandimubeereddewo naga ndi abo Kenya asobola n'omukwatizaako bakamula obutunda babiri n'abeerawo tamulimbalimba amulaba nga atasaanye kukola omwagala kakati mu mbeera eyo Gracecan azze atambula n'abasajja yabeera n'omwana bamuyitanga ani ono muyimbi munne Giovanni Luzinda oyo ne batutawanya nnyo Gracecan tugezaako mukakkanya tugezaako mugamba nayagala n'okuyingirira eddogo simanyi bandoga n'abanga atabusobola omwana oyo yali ayinza okubanga mulalu omwana ebikolwa bye twali tuli awo nga ze nani n'ekitonsa ono omukozi w'eddagala gye baagala okuwera bwe twamanya nti afunye ekitonsa tugamba bajja kusetolinga babeerewo batambuze eki omukwano naye kyemmanyi ku Gracecan ayita okubanga yenyini alina ekiwuka ku mutwe kubanga wadde abakyala tubalimbalimba naye naawe obeerako n'ogamba nti wano kansetolingire wano naye kakati ebyamuguddeko n'oyo yamufukizaako oba Gracecan apapa kino mu nsonyi okyogera sitera nnyo okwogera bigambo biyitira apapa oba ŋŋambo okwewaayo okugjamu engoye ng'ate tagenda kunaaba ekyo ekizibu kyalina apapa nnyo oli bw'alengera oli n'apapira so nga kyandibadde kirungi abawala mwenna mutegeere omusajja gwe ŋŋenda naye alina ku magezi anaasobola okumbeererawo bw'aba nfunyisiza olubuto talwegaani nego monolawa n'obukabuka olabye kiri ekirina ebirevu nonoza ekisajja ekirina ebirevu oyo no tasalateku n'olowooza nti oba birina akatale kalinda
nogamba waliyo akatale kagamba nti banaabiranga ku maketi nja kubeerako so kati mulina okwewala abawala abasajja abagenda obbatawaanya lesikani wabuuka nowafako novaawo simanyi ogenze kuwalukaga nguno nagenda okuyira ogenze simanyi nawe waliyo kapo kakati ebyo ebizibu abawala mukyabifuna nnyo abawala abafaanana gulesikani mulekeraawo mweddeko tetulina abaana abawala abalina oluusi abandi badde balabira ku mmwe naye ate muli bayaayi so mweddeko ba enjo mumanye nti nina gundi nina oyo mulekeraawo okujeregerera kigenda bakola bubi sensonga ya gulesikani ye muyaayi nnyo Gulesikani ali mu ligimu ya Karunanton ye ligimu ya Betina Namukasa Recho Namiro ligimu ya Princess Samia sebe kiri ate kino ekigazi kino kiguuni kino ekyali ewaluna kino kemisera si ebamwabo abatambula bwe batyo naye ekisinga okunnuma nti mu music industry omwana asinga okuyimba amuyita Gulesikani mu ligimu y'abakalo nantongo omwana asinga okuyimba amuyita Gulesikani naate yasinga n'ebikolobero kyayogera Grace muyimbi nnyo alina eddoboozi eddungi nnyo naye bwe tudda mu bintu bino wammanga ebintu by'okweyambula Gulesikani yasinga okubanga atambuza ebitundu by'ekyalo ku speed ekintu ekyokubiri Gulesikani teyandiwadde mu bintu byakweyambula naye ekizibu kyalina n'empisa takola ki talina kikyotegeeza Gulesikani talina mpisa okitegeera so nti Gulesikani yandibadde muwala mulungi era nekyokuba nti omusajja yeeganye olubuto kisoboka lwansonga nti Prince Omar muvubuka endabika omulabi asobola okulaba omuvubuka olw'endabika ye ennungi n'amulaba n'omulaba olw'okuba ali singo nga kimunyumira kitegeera naye gwe Gulesikani ovudde eri mu butaalabu ozze nti Prince Omar yanfunisa olubuto ne bwaba nze ndwegaanye kitegeera ensonga za Gulesikani nze nga nze mukubira omulani nemuga nti Gulesikani weetereze ng'omuntu omukulu bw'alina okubeera music industry bw'wagijjaamu wandirese amaalo ge Masaka yonojjanga gwe Gulesikani essaawa zino wafunye olubuto Gulesikani by the way ndowooza mu bayimbi abasajja asinga n'abayimbi abakulu abasookawo abasajja abangi kuba ne tubala lisiti y'abasajja ba Gulesikani oyinza okubeera wano ng'eri Busega onfuna naye buli amuvaako awoza ekintu kimu omwana talina mpisa enjogera yembi okitegeera so Gulesikani embeera talina wagenda gituusa kyemusaba nga nze akwate namwe mulimbalimba abaana abo mususe okulimba mususe okulimbalimba abawala abo buli gwosanze gwe n'olimbalimba Gulesikani alina emyaka 12 n'alowooza nti ogenda kubeera naye naye gonyini owunzika abasajja bangi nnyo balimbalimba abaana abo kati wano wabaliwo omuvubuka omusajja mukulu annumira ddala omuyimbi oyo ali kukaana kata akalimbalimba akaana kali awo baba kayitaani naye n'amanya nja ganoonyereza balimbalimba abantu ekyo si kirungi no nze kyengenda okugamba kiri ekintu kimu amafa abawala tubalimbalimba nyo sijja kulema tolina muwala gwali okwanye n'agaana gyali kati olowooza bamubumba mubumba ki kikyogezaako okugamba omuntu yenna ng'asukka emyaka 18 tebamulimba omuntu yenna ng'asukka emyaka 18 yeesalirawo onfuna muganda wange mu kwesalirawo aba amanye ekirungi n'ekibi kati gwe ebyogero by'okulimbalimba jasi guba muzimu nga guli mwana omanyi n'obwenzi nagwo muzimu kansooke nabe nambe Prince Omar ne Gulesikani bakwatagana leko abantu bano bali ku gundi ate oli agamba Prince Omar nga tumulabanga gundi akwatagana ata ne Gulesikani bikwatagana anti Gulesikani oyo mulaba mu bayimbi b'ennalabye ku nsi kuno ab'empisa embungu ali ku kifo kya kumwanje mu bayimbi ab'empisa embi ali ku kifo kya kumwanjo kati kamala okunyonyola olwakuba saagala kudda nnyo mabega naye senga omanyi embeera eyaliwo wakati wa Gulesikani ne mukyala Jovani Luzinda ne Jovani yennyini yatuuka wala kuba omukazi yatuuka essaawa n'agamba nti nafumbye emmere tulye naye ŋŋenda okugijjula oli yagisoberera akasigiri n'agisulamu ekikere kinene kale byali biwanvu naye Gulesikani oyo kati olwaleero Prince Omar bagamba olubuto yalweganye kale naye gw'ogenda okuwulira nti ate oba emyomo wanje oba lulwe ogenda okuwulira nti ate oba lwa Jovani
kati nolokawolo abakitonsa baani oyo mukulu ayagala nti waliwo n'oguvubuka ogwayitayo kale tubireke kakati Grace mu mbeera eyo yonna gy'ayiseemu omuwala oyo abuukira nnyo ate alina sipiidi etagambika lumu yagenda ne bannaawe waliwo gwe bayita kettu kiro 2 n'agenda eri n'abaleka mu kkomera oyo Grace gwolaba naye nga naye bamubbye era kubuukira abasajja abo yabulira togamba kino kiba kyakuyiga eri abayimbi bonna tekitegeeza nti ofuuka serebu nti ogenda kwegabangula ogenda okujobuga ekitono kyo kyennyini kyoba oyina kisobola okuwa obugagga kati olwaleero gwe oyagala mukyala naye ng'oyagala mukyala wakuwasa oyinza otwala Grace ewuwo kuba mutuuka essaba nga buli amuyitako aga nakamala naye yennyini yeeswalira ye ng'omuntu ekiwulira kakati tonenya oli yeeganye lubuto kubanga era byayitamu ebyo kuba senga abadde muntu mulungi abantu ulya nga banywera n'abantu baabwe tugamba lwaki Prince Omar takwata obuvunaanyizibwa oba lulwo basirulwe n'ateeka mu eno because obuto lugenda mu maaso n'akola obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja bwana Faruku teri kiswaza ku nsi kuno nga kubeera na mukyala naye nga bw'oyita wano Dankani namusongamu ekyo nakimala mawa nasongayo nakimala muzeyi nasongayo ekaggwa kati obeera toyina value ate ebyo byonna yagendayo nga yekola uliza namba emu omusajja yagendayo nga akimanyi ti Grace serebu era bamuyiseyiseemu so kyekyo omulamu oguliwo gwama nti lwaki talabira mwana oyo kubanga ebyo byonna yekwaso naye oba obimanyi bulungi enjo ono ali bwati ono gundi ali bwati ogenda okimanyi webale nnyo kubanga baliteeka ku TV balinamu n'olutalo wabalaba saagala ogambe nti ate ekyo si kituufu njagala abasajja balabire embuto zaabwe kubanga oba ogenza omanyi ti bw'ogendayo osubirayo ebintu ebi era omukazi woba omwebakako agamba ebintu ebi siriimu na lubuto si kyekyoka naawe ogenda okimanyi nti ate katongola olubuto bye babeeramu kandi bw'oba omukozi olubuto lwaki ate omala omukola olubuto ate lwotunuulira biri ebibi ekirungi kya Grace nti obwenzi bwabukolera mu kamera yes kitegeera kati kitegeeza nti gwe kennyini agendayo kati nga Prince Omar oyina ebintu bibiri bw'oba weewala amazina g'enkima togenda mu ndongo za nkima so nti Prince Omar labirira omwana wadde oba siwo nga bw'ogamba kuba tewayambala kapiira kyekisooka naye tewakola na withdraw David siyo mumanyi Grace mumanyi bulungi wannyinaze atatubeddeko nga tusula mu kikomera kyekimu kyeki kyagambye wano waliwo evubuka yagambye nti wano wanyini ku pano waliwo evubuka ati ye yini ayogedde basulanga wamu anti nze naye okuva dda nga nze ndi mufunga mukazi wange era abeerawo naye obuzibu ebiseera ebisinga manyi bagamba nti bulundi oyo alina empisi naye buli obeera mu mali agasukka 3 balikugaa kituufu gundi alina empisi embi kino nkikaliza kukiki kibadde bagaa nti Grace alabika alina empisi embi nga wewaawo nze nabya naye saaziraba kubanga wabanga ayagala Jovane Luzinda ne baawukana abantu baga Jovane Luzinda ye mukyamu n'agenda bakoja Kitonsa ne baawukana naga koja Kitonsa ye mukyamu kaakati Prince Omar sawayo baawukanye kintu ekitandika okulaga nti Grace nga ye ayina ekintu ekitali kituufu kuba nze we nabeererako awo walukaga ate yakolaki bwe twabeera naye bayize nze babije yali amwagala njogera mazima Grace mumuwa bati anti nze gamba bemmanyi benkakasa manyi koja Kitonsa Jovane Luzinda ni walukaga ne gundi ne babije batusula mu kikomera kyekikirabo nze babije Pazo Suna Beni kwetubeera omwa wa ku Salama Road babije ye boyfriend we era baamala ebbanga lyetole enaku zanga 14 balwawo era bafuna obutakkaanya ne beekuba namukaawo ne baawuka ne bagenda naye ekizibu ekisinga ebiseera ekiriwo Faruku nti abakazi bano ogenda n'omwagala ng'olina by'osuubira okumufunamu n'otabifuna kavanayo okuba tosobola kubifuna oba oteekeddwa okumuta naye mu byonna kyenyinza okugamba Prince Omar ko Prince Omar obusobozi abuyina
Police Omasione yakola video premiere ku Paloni wali ne bayita biru ya milioni 5 kati Grace Kan yetaaga buyambi ne waga nti omwezi amwenge emitwalo 5 Grace Kan gajja kumumala Police Oma kinzo ga pozi ngo yagala mawulire obata yagala mawulire alabire Grace Kan ne wabanga yagala mawulire dukyala nate Grace Kan mutwala wagana amawulire ganago talabirira mwa wali muyimbi wali mawulire mabiku bayimbi wempulira bagamba mbuli gule libera ddungi niye nga kyekituufu kiri nti Police Oma newe yesaba omuzigo gwendi munnange Grace Kan yamwagalako newe yesaba omuzigo gwendi Grace Kan yamwagalako era muntu we kubanga ne Police Oma netatudde tatudde ali ekintu kyakola siki kyamu kubanga mukuvuka muto alabika bulungi kati gwe kwa kafaananyi ola muganda waffe yabasimbe line nga naye talina yadde ekube nyingamba gwe sima wema wayagala nyo wayi nasimbisa aneyangani yabasimbisa oyina olwali kati ate Prince Omar ayina ne ku motoka alabika na bulungi agala asulamu ebima naye kati omusajja tabimanyi koza amasefuli yage wakana amabafu byasitula nayo esimu ya Duncan ebeera bizo okuva ku weekend enkya ku Lwomukaaga bamukubira okuva ku kyapa kabudde kuziba naye bambuza kimu oliriddewo oli kalina otuuseewo naye kati ziba za business Police Oma ayinamu nekkati naye zikinzo ga Police Oma byonna ebyo natutuveewo alabirire omuyimbi ate no Grace Kan omuneegola balina omukwano ogumanyi anize kugambye twabera naye nga tusula mu kikomera kyekimu era namulabanga ebintu byakulaga n'okufumba afumba nze tubadde mu mulale za minisita Kasolo ekyotera nga Grace Kan awo tusula era ayinawo boyfriend we kulale anti byekugamba nze ndi muntu mukulu Grace Kan mukwano gwange lwaki simenye balaye boogera mu nkubu besimanyi nkugambye manyi Babijje manyi Jovani Ruzini manyi ne Konya Kitonsa ne kandi tubadde ekyotera mu campaign omwaka oguwedde ngera we tusula ku lumu awo ayinawo boyfriend we nga tubeera nabo ng'avaawo n'agaana ayimba mulale za Honorable Lutaaya kakati kyompakanyako kigambe ayina omukwano era abasajja baba abawangaaza batera okuwangaala nnaku 10 weeks emu naye nga ki ekyempisa embi ndowooza alabika aziina naye kati ze twabeera naye wali saazirabako ye Police Omar yani gwe twogera kabantu bayinza okuba tebamumanyi Police Omar muvubuka muyimbi yali abeera mu America kwanza okusooka okumulaba zinamulaba amasembe yamundaga nejjinga najja wano n'agaba ssente nga ziringa obwoya bw'engoma azijjawo oyo kakati gyazijja gyesaagala nkulime naye kyementi ssente aziina naye bagamba mbu taata we musajja musuubuzi namulako kujja live kuba yajja ne ssente wazaninga miliyoni 4 nga baze kusasula Frank bwana mukole video kumulemeka ne bawaani MC kati settaka ne bawaani masembe ne bamubayo ku ssente ne Jingu baazira ne Matini zaali nyingi kubanga ku Papaloni Jingu Matini bali basasula bannamawulire era omukulu Jingu ssente yazona nga aluwa mmanga kati kyekimugano olabirira bw'abanga alina ssente akati Police Oma okusinziira ndooza ye ku kitiibwa kye kyayina ayinza okuba nga alabanga Grace amulabisa naye kyenyinza okumuga nti omuwala aba yasizewo ng'agenda kumuzaalira Kan mugezi yeetegedde wali muwogo bano bonna abasikati baluzinda badde nga abugeguze alabya wali akawogo naye ne yeetega n'atuula kakati Police Oma mu mbeera yonna ajja kulaba nti Grace yasinga okutegeera amawulire Grace Kan yasinga okutegeera amawulire era kati mu ddakiika 2 Police Oma agenda kutaayo oluyimba awo ne Grace Kan ate bakome obutozi abike okay abalabi ba program mbazi mukati bebaza nnyo okuba kwebali kakati njagala kudda ku nsonga ya Grace Kan. Grace Kan yafuna obuzibu afunye azayita mu bizibu bingi n'abasajja bangi abamanyi mu nsonga za laavu ebanja ensi yonna ebamanyi muli ba Kitonsa kojja Kitonsa n'abantu abalala bangi besaagala kumenya naye mwanyinaffe oyo ebigendererwa biyinza okuba si bya mukwano ebigendererwa bye kirabika anoonya gye bayita sefulandi watuukira mu butaala bwasinga okwagala azze yeetuga ku bantu bangi naye byazze yeetugako abantu abasajja azze yeetuga ku bantu abalina ku ssente so mu mbeera entu twali tugiyita oba breakthrough
ontegedde okwetugga kiki Okwetugga ki? nze njogera Tangaze okwetugga kiki okwetega kiki yeetega ku bantu abamaze okufuuka Abalinamu abamaanyi. mu- So embeera ye embeera ye wano mu ggwanga waliwo enja anti omuntu osobola omwetega ne basiwa kukwana n'akukwana otegedde kati ebigendo bya Grace Kan si byakunoonya laavu mukazi wattu bingi byayiseemu naye anoonya embeera naye wasobola okubeera abantu ne bagamba nti Grace Kan alina levo gyatuuseeko alina be yeegomba naye yegomba abantu nga bareema abantu abatuuse ku leve ennene so kati naye anoonya ewantu wasobola okugamba nti abantu nebamulabira kubanga bya Grace Kan bingi omulabyeko mwono omuvubuka gundi bamuyitaani eyali mu Eagles Giovanni yabeerako ewa Giovanni anti yali alwanira mukwano kati mukwano yabivaako kati luka ku levo anoonya musajja asobole okubanga asobola omufandinga obutaalanga naye abulimu ku leve ennene so gundi mwanyinaffe nze kuba namulabye ng'akaabira ne mu kamera otegedde ng'agamba omusajja yamufunisa olubuto naye alwokola ki alwowakana era omusajja namulaba ng'ashutinga vidiyo oyo ne bamubuuza tubuulire ku bikwata Grace Kan yagamba nze bye sibitegeera otegedde so oyinza okwesiba ku muntu nga naye ebigendererwa bye birala nnyo ku levo gyokola ki gy'oli so mwanyinaffe onayinza okuba n'olubuto yalufuna naye ng'ebigendererwa bya muganda affe oli birala nnyo ku byani ku bya Grace Kan naye okuba nga ye byatunulya birala nnyo levo waliwo voice notes in fact Grace Kan nazidenze naziwuliddemu na Prince Omar agamba olubuto baluggyemu kati kitegeeza Prince Omar amanyi omuwalo tambula bweki kati olwaleero oyinza okulaba Dankala ng'ayina abawala be wakumi naye ng'abawala abe 10 wajjamu n'agamba eno gwenkola ki gwenjagala kakati omulala omu aweereza katogo omulala kati ng'ayinako n'owedduuka ku mutaasa okusinziira ku levo ya Dankala nga tajeti ye yonna eriwaki Prince Omar omukulu n'agamba yali yakajabuza okuva mu Amerika nga wawulya Grace Kan awulira ng'omuntu omuki kakati ye amwetega atalabira ddala ye tajeti gyakola ki gyayagala kakati Prince Omar ayitako wa Grace Kan ekyo kitali kibi naye Grace Kan kati Prince bagenza omunnyonnyola ku Grace Kan bona ekyerabiddeko agamba kakati mukola ensobi eyo amugamba ono yanoonya tajeti ye gyasuubira nti yentuufu ajula nakufiirawo kyobola akuŋŋanya abamuli wonna abannyonnyole naye Grace ate muno abamuli yali yabagaana yali yagaana mawulire Grace Kan yali yagaana Prince Omar yatandise ebintu Grace Kan yali yagaana yali yagaana Faruku waliwo ku levo gy'obaako ontegedde Grace Kan yakkiriza mu bulamu bwe nti levo gyagezaako okuzannya naye musingira ddala eriwe musinga eriwo eya Prince wuliriza ebigambo bino Prince Omar amusinga mu ssente nakusose nenkunyonyola Grace Kan tanoonya kintu kyonna ebigendererwa byanoonya wasobola okubeera ng'ali bulungi ng'alina support financially ontegedde kakati ono omulenzi gwenkugamba Prince Omar ebigendererwa byonna bimu nga bwakugambye nti ebigendererwa bye byali tebinoonya byali naye binoonya omuntu ali ku leve ennene ne bwe yamukuba mu toki ng'amaze omutuukako physical bino ebyokwe abantu osobola omuyitako n'oyitayokko naye ng'omanyi abantu beemulisa naye nga kyebali si kyebali kati yagenda okuzuula nga omuntu gwabadde alowooza ku levo gyali ng'ate endala nnyo so ng'ayina abalala basobola okulowooza nti asobola okwengeginga abali ku levo ye Duncan nze levo gye kinnemye okutegeera nange sikitegedde bwenzira ku levo Prince Omar ali ku levo ya Grace Kan ulira kakati omanyi abantu abamu kye batamanyi olwoyagala okusiika ennyo ate oyo no kati omukulu oli byabadde annyonnyola byonna bibadde birungi naye ate nayagala okulwawo nga annyonnyola n'abita ti Grace Kan yonna gy'abadde ayita bw'omutunuulira tebaddeyo musajja mugagga nti ali awo nti anoonya byaki bya bugagga era singa yali anoonya gamba singa yali agamba nti menya abantu gyayise anti wuliriza bwe yajja mu Eagles nga sinnamu njogera we namukwatirako okusobola omumanya yayagala Luzinda n'ayagala Mwanje
mwanje omumanyi n'amwagala bwe yamalaawo n'azungira kapo bale musirike yatandikirawa yayagala mwanje nayagala Jovan Luzinda najja ku kapo kati najja nagguka ku Kitonsa singa yali ayagala ssente kubanga kankubulira amazima Kitonsa yateekamu Grace Kanisa yateekamu ebyaddala ate era ng'amwagala ng'ataamuwa ebyaddala kubanga naffe yatusanga nga n'agamba muko nakwata ssente nakola kitegeeza Grace Kan singa yali ayagala ssente yali agumira waani kubanga yali amaze okufuna omuntu alina ssente ng'ate akola ng'ate amwagala ate yalwa naye kati oli byabuzabuzaamu eggwanga nti ye agenda anoonya ssente ekyo si kyali ye mwenzi buki twogere amazima muntu atambula obutambuzi basinga kituufu abantu bonna banoonya ssente nawe oba n'emirimu inanoonya guno newaatuuka awantu aga nti guno gwenfunye gumala gujja mumala ebizibu byange kati we yafuna Kitonsa yali alina kusibira awo singa teyali muntu yagalako noono omusajja gwe basiba ono yali mu eyabba bafaaza omulokole waliwo eyabba bafaaza abo abeeyo so ne kusaasira ekintu ekyo yakirimu kasiraaji bonna yajjakola bonna bagagga singa yali ayagala ssente omwana oyo yandibadde atuula omusajja ani kubanga yamwagala nnyo naye ye mwenzi mutambuse nze nina ekintu kyesitegedde bakulu bali kyebagamba levo tugenda kugambayo kintu kimu mu Kampala muno Prince Omar atambula ne batagamba nti Prince Omar yesebo Grace Kan tasobola kuva ku paka lasiti paka wa bamumanyi nga tebagamba nti Grace Kan kati level gye nnoonya oba ekigambo level kyesitegedde Grace Kan erinnya level toyogera kituufu kubanga oli ne bwana atuuza nti oba mu ssente era oli talina ssente ku bantu abalina abatalina ssente zamuzeyiwe katumalirize omusolo gwavuddeyo ne ssente za taata we kuba ne bagenda sasula video taata we yajja okola ki yasasula video nebakuba kupromotinga oluyimba taata we yajja n'ekisawo kya ssente nakola kati ebintu bya level tubyawule mu bintu by'okwagala tuleme kubuzabuza bantu ekintu ekirala kiri bwe kiti muganda wange abantu bonna Grace Kan kyemwagalako kiri alina omukwano taliiko nti olina ssente oba tolina ssente kubanga mu bantu abalina ssente Prince Omar nga akyalina kusendeza taata we omukulu Kitonsa alina ssente enkalu nga ne mu mmotoka nga zize nga ne mu mmotoka batambula ne miliyoni 5 nga ziri awo ate Kitonsa yawangala ne Grace Kan emyezi egyaweraku obuzibu bwavaawa obuzibu nga bw'omanyi obutakkaanya bubeerawo nze sijja gumusalira naye obutakkaanya mubeerawo mu so nti Grace Kan singa ali agala funa lubuto manya ebintu by'olubuto byetumiikiriza muganda wange ng'osobola n'osuwa n'omukazi omwaka mulamba otamufunisa lubuto mawa najja n'enkwaso y'omulundi gumu kati Prince Omar mu kujja kwe tebamutega nti olwokuba alina ssente Grace Kan abalina ssente abadde nabo singa afuna Prince Omar alimba sayinza alimba kitegeeza ebiseera ebisinga obungi yabateeka shugamami abamukulu era nga n'abasajja abaafuna yabateekamu okitegeera kakati Grace tenatuuka ku nsonga eyo nakuwadde ensonga yange ne mbagamba nti Omar yajjanga awuli erinnya lya Grace fine n'amwagala so nga ate Grace ye yatunuulira busobozi bwa Omar buli butya anti ngenda kubuulira kambuuze wanofuna tukimanyi nti pulezidenti w'eggwanga kati Natasha bw'omulaba ng'alina ssente bw'ogamba ezo za oba Museveni yamuwadde omwana w'omunene oba ofunye mukisa otegedde kyenkugamba y'okuzaalibwa omugagga tayikuuni kakati Grace yasooka n'abala ewaka webale nnyo bwaba omwana wa video wamuwadde miliyoni wagamba ana miliyoni 5 owa video akole ennyumba mmeka nyumba 12 ne bazimwerawo mu cash bajingu baba nabali namawulire ne banoonya babuloka nabo nga bawula bwabuzi
Grace alaba ekyalowooza ati agamba kati bano babaweeredde eza ate nze anazaala sente weziri ekiramu naye kati enjawulo bweri ogenda n'okubirako profayiro yo nga mbi okuva emabega ng'oli watandika ogitaganjulamu bagamba wala guleese kubabeera weera bakiikayo ebiki ebigambo kati yeddaku Grace gy'alimu nze ne mbalegamba ebyemasaka dabwanga twaliwo ebintu ebisinga faluuku amanya kulasa kuleetaano ku mpewo olw'embeera z'omuntu omusajja Grace gobadde ayagala emasaka otubeereddeyo mugagga ekyenkomeredde mawayinza okubanga amanyi kuwotereza emasaka ez'ekyotero zimu ez'ebbeeyi Grace kandi wabadde asula kati okumanya omusajja yabadde mugagga mu kyotero babadde alina fuso 10 n'ezi fuso 10 na mmeka akalina okitegedde mugagga nnyo era poliisi omubatayiza kumusembera direkika neegi wabula ye Grace kyayina taliiko nti ssente ye mutambuze oli omusajja agambye loogi gyaddaasulamu naku yinza obange badde mitwalo nga 2 niye yamalayo emyezi egiwera otwabeera mu kampeni yonna ng'alya ng'anywa ng'ate bunaku nga bamuteeta n'engoye mu luumu empya niye teyamufunamu lubuto kakati omuntu okufuna olubuto mukama asonyiwa omugenzi gafeero yaba ne mukazi w'emyaka emeka yali yakamala mu ttaka omwaka ogwo bisiikire n'azaala tulowooze nti omukazi yali tayagala kuzaala yakafuna kafuna tali mu mbeera mbi ebintu byokufuna obuto katonda yasalawo n'omukazi ogali kati nsazeewo kati kazaale kubanga abakazi bangi bagadde abavubuka nga balinamu busente n'agala n'okumuzaalira serena bata amaze emyaka emeka ewa sipapa nga tamuzaalidde tugambe nti atazaala sipapa bebiri kyabadde n'omukazi n'omuwala wano amaze naye ndoza yamujja kupaka lasiti bamuyita Benita yamwagala emyaka ng'egi nga tafuna lubuto ebyo kyadde yakafuna akawala awo ne kazaala Grace Kani ye nga yezibe si ssente kubeera Grace Kani asobola okwerabya Grace Kani asobola okuba omugongo wakakati poliisi oma buyimba yadde emitwalo kuba nti poliisi oma n'omuteeka ali ekibuye n'oteeka ne Grace Kani tewali amumanyi nkamera mwenyini oli mawulo oyinza okuba nga tomumanyi kakati ono omugazi kyadagamba oli simanyi oli levo ate poliisi oma yajja yegomba Grace munna abantu njagala bawule kye bayita okumanyika n'okubeera obulungi ebintu ebyo bibiri byawukana abantu bangi bamanyikibwa oba bamanyikiddwa naye nga baavu nnyo otegedde ate wano mu Uganda naddala mbe bayita basereebu kyamaanyi nnyo bangi bamanyikiddwa naye nga banaku nnyo tasobola nakwetusaako kyakulya kyekisooka kakati oli mbadde njagala kumutegeezaako kyabadde agamba nti Grace Kani asobola okuva wano buli watambula nga bamumanyi okumanya n'okubeera obulungi bintu biri byanjawulo ontegedde ekyo nga nkivuddeko njagala mpawule muganda wange ekigambo kyayogedde n'agamba nti Grace Kani tanoonya ssente wabula anoonya muki otegedde ebintu bino byawukana Grace Kani si mubeezi nti ayagala ssente wabula alina ebintu bibiri faluku buli bw'okula buli leva osooka n'okola ki n'osangawo emitendera omuntu asobola okuba nga yali atandise nga ayagala kino bwatuka ku leva enda n'asalawo n'agenda ku kirala Grace Kani ekisooka yasangibwa nga mwenzi tekisooka mu byonna abasajja bonna bayise mbawulira nti mu kibiina yayagala abasajja nga banawo yabadde aboogera olira n'agenda sima n'ayagala bagundi kati omusajja oyo njagala mubuuza ekino omusajja wabanga okedde n'ogamba Grace Kani nti ye tayagala ssente olira ekyamukana nekitonsa ekyamwawukanya nekitonsa gwe gogamba nti yali alina ssente ekisooka kirabika kyali ki bwenzi otegedde bigambo tulowooze nakuteebereza anti bwobanga ogamba nti yetayagala ssente otegedde nawukana nekitonsa kitegeeza kyamukana muki bwenzi kubanga waliwo bingi ebiraga nti mwenzi abasajja bangi mu layini ki emu kakati ebyo byobwenzi byebagambye oli mwenzi bwenzi abakazi bano boolaba basanga ebintu bingi tukubuza ekigambo levo kyoba otunyonyola kyekigamba bwate simanyi omusajja mugagga nyonyola ekigambo levo ensonga yange balabika balwawo okutegeera ebigambo oli bwabadde awalevo yagambye awadde example n'agamba bw'osimbaawo omukyalo oyo n'osimba ali ne Prince Omar n'agamba nti ono bw'ava wano paka oba Kibuye
Prince Omar bamuyitako ne balabani ne balaba Grace nenkugamba ekintu si kyakuba nti omuntu bamumanyi wabula level zaawukana okusinziira ku muntu status ye otegedde si buli muntu nti balina mulaba lwakumanya wabula waliwo abantu abali obulungi level yoona ali bulungi okusinga oli financially era tukkiriza nti erinnya Grace likola ki naye erinnya lya Grace litwendiza nnyo mu buvuyo abasajja bangi Grace Khan bamuleseewo olwaki tabalekawo bamuleseewo lwansonga ezo wammanga ekisooka kati bangi bebalekawo ne enjo bakamulekayo abasajja bonna bayagadde babadde tebali nti awo omusajja ali singo talina mukyala bagenda okoleko research bonna abadde abagagga bamwagadde omusajja bw'aba alina omukyala n'akwagala saakalaze bimanya Grace ebimukyayiza abasajja bano layini ye mwazayita eriko enziro esooka abadde mwenzi nnyo oli ajja takimanyi Faluku omaze ebbanga okwana Grace Khan yali akava wajuva ne Luzinda bwekiri amawulire tiyagalaba atubuzaabuza ono omusajja omusaka bano bali tebamwagalako mukwano bali bagala mwendako bwenzi omusajja gwenkugamba we Masaka agenza okwana Grace Khan ng'alabye sinaliyo za Kitonsa n'eza Jova ne Luzinda wabula ekibaawo kiri bwe kiti oluko essaawa yaleero wookeera ku makya nga nzirije nzikiza n'ogenda mu kyaki n'ogamba Faaza nti njagala mukazi Faaza akubuza njagala mukazi ng'afaanumuga Faaza njagala omukazi nga wa ddiini yange njagala sinagala mukazi mukulu njagala mukazi ng'alina empisa njagala omukazi ng'omugagga Faaza ng'akubuuza biweddeyo nti ye tosobola kugamba nti njagala mbeerera kuba anoonya oli mwenzi onoonya mwenzi munno mugamba Prince Omar nti ensi temumanyi ebintu bino bimukosa tebimukosa ng'omusajja wetuba tugenda kakati tebinawe mukoseza kubanga ye nga ye era ngaoli bwagambye nti omwana sente asaba wa taata we naye ate gye bujja eyo binaaba ku likodi oluusi biyinza omukosa naye ye okusinga era ono kyayogedde ti Grace Khan ali wawanvu nnyo kwani ku Prince kubanga teri amumanyi era tebina bimukoseza omusajja ng'otuuse mu mbeera omusajja wa myaka 25 tagaweza amyaka 3 n'ogamba nti tosobola kulabirira muntu gwewali weegasseeko naye wadde afunye obuzibu kitegeeza ekyo newe n'obanga olina gy'olaze bajaga nti si oyo yafunyisa Grace olubuto kale tamanyikiddwa nnyo naye n'abo abamwetoolodde awo bajja tandika omulabanga omusajja ayonoona obwonoonyi abaana oba amalira abakyala ebiseera n'atabayamba ate nekira mbadde ngenda kugamba muganda wange Prince Omar kwatayo ssente entono nnyo obwe Grace Khan kubana kino kye tuliko abantu bati bamanyi Prince Omar naye kali bagendagenda ku YouTube bane Prince Omar ompulira muganda wange saawa zino abantu bagenda mumanyi olwa Grace Khan lwekiri lwansonga naye gye bujja mu maaso kigenda mu affectinga lwansonga nti saawa zino bana bamuwagira bamucamusa awulira Prince Omar naye tugenda zaala omwana wa Grace Khan nga Prince Omar awulira tomuwadde buyambi abonyebonye ali mu kuzunga amawulire gabeera galondoola atusewa amawulire gagenda londoola Grace Khan mpaka lwanazaala bakebere omwana nga Prince Omar bwe kivaayo nga omwana si wa Prince Omar kati tugamba kyawo awo nga tudda ku kirala babaza otegeera ngenda babuulira senga tudda mu ndagaano ne tugituuzamu Grace Khan ng'egamba bwekyo nti omwana asajja leka baasaba ne Grace Khan kuba nawe olinako obusungu bwe endagaano gy'ogamba mbusenga omwana taba wa Prince Omar Grace Khan analiyirira Prince Omar esondeza n'abataddemu nze no ndowooza naye nyinga swagisayiningako ndowooza tulinde DNA kibiri bwe kiti nze Prince Omar ku busobozi bw'ayina olaba sente aziwa wano bajjingwa batalina makulu nebazisaasaanya kakati apateyo obusente ati nabayo ebintu bino omusajja yenna
olina okuba ng'otegeera okusingako ku baana okusinga ku bakyala kati mu ntegeera ya Poliisi Oma amapere wegya mitwalo ago omwezi matono nyumba n'eddagala mugambe ndizekyensowodde anti luli abadde akola ntairi lubuto yakutangaza mukulu kati omuntu ngulokudda mwana falu kunjawulira ebigambo kyenage twategedde mulamwa Grace tavangayo mu mawulire n'aga nti ayagala buyambi wabula Poliisi Oma yalabise ebintu bino kubanga nze ndabye Grace nga alina olubuto tetusiga musuze twogera nanga obubuto bwa Poliisi Oma ne mugamba okakasiba onoonya ssente nangamba ez'okulya mbadde nziina era Grace awo yampulizako ne odi eziwere nnya nga boogera ne Poliisi Oma kati byagala mu bye sitegeera nga Poliisi Oma mwennyini WhatsApp ye ng'amugamba olubuto tulugyemu bwe kiri ku namba ya Poliisi Oma yennyini kulage ti Poliisi Oma mu kutandika ebintu bino ye Grace yavuddeyo okupuluvinga bwalaga nti obuto lwani lwa poliisi tayagala na buyambi tayagala ati tukamanya era si yagayise ne mukyala we musajja abadde kyono ate yali abusabyeko nga alina akampa gwalabye amawulire ng'agamba nti no mpa obuyambi ebintu ebisobola kutuuka ewo asobodde Poliisi Oma ng'omusajja alina kukola atya kyetwagala okusinga okwereega Poliisi Oma nze kubange kyendowooza alina okwewala abasajja abafaanana nga oyo bwe mufaananya erinnya ate ekyo nekintu kibi oba tujje tukikyuseemu kubanga bwe twogera ku Faruku waliwo abantu Faruku gwe bamanyi wabaawo ne Faruku olindooza tujje tutandika okwongerako erinnya eddala kubanga omusajja yenyini ow'obuvunaanyizibwa toyinza kuwagira era Poliisi Oma nze gamba tokkiriza ne bwoba kubanga ojalaba obutambi ojalaba abantu bangi ogambe nti ngendere ku birowoozo byo n'omusajja kolanga omusajja alowooza nti omukazi we naali mugamba nyinza okubanga namufunisa ki olubuto kanjira muwaayo muweeyo tuve ku mawulire paka bwe nalaba omwana edda ne DNA yaliwo ng'olaba ekifaananyi ky'omuntu ogamba omwana ono ayinza okuba ki owange n'olaba senga nga gye bali balina obunankani bwe bakola wano ogira omuwaayo ng'eyali mukwano gwo olabe kubanga ffe boolaba wano simanyi oba mutulaba naye bantu bangi etugambye ebintu ne bikola tubula ne faaza yakyusiza omulamwa n'asalawo n'agamba nti omusanga agugyeyo muki ffe tuwa abantu amagezi kubanga kupaneno muwa amagezi abeere nga ayamba kale ng'omusajja bwe wamuperereza nga okwana Grace era bw'oba omulimbalimba aleme genda nnyo muki n'omusanze omuweeyo omugambe kino bebi ndi bize naye nga bw'omanyi kyogoba olinda DNA. Faruku tumalirize ekyenyinza ogamba Poliisi Oma nga bagambye bali bakutendereza okuba omugaggafu ge agabe ssente nze mbaddeyo nkusaba beeramu n'amagezi tobeera mutooletoole bana amagezi oba akera ku makyalo ojjamu empale n'ogenda wa Grace ano omusaba nga ne voice note azina Grace alina voice note oli kyatamanyi muganda wange oli kyatamanyi ayinza okuba asaba Grace n'amumma naye nga Grace alina voice note nga omusajja amukwana ng'amusaba alina voice note okuva olubuto bwe yagamba nti mpulira omwezi guno mpulira ngumiisinze alina voice note ng'omukulu amugamba olubuto tulugyemu oba ompulira kyemugamba omanyi nze ebiseera ebisinga abantu abamu bagenda ne bagamba nti bakola research naye kyekava ne bamukolera emasaka omuntu ng'olinamu ssente kwata Grace ne basula mu nnyumba ya mitwalo 2 gisasule size miliyoni nga 2 omwaka okwate Grace mu miliyoni mmeka mpaka bwamala okukola okuzaala otumaliriza ozaala omwana omuntu oli kuti ezo sente ntono ku sente Poliisi Oma zaateeka mu ndongo ompulira muganda wange naye essaawa zino kyekituuka nti essaawa zino gundi alaga obusajja bwe Grace tayitankuba amawulire takuyitanga era Poliisi Oma yatandika ebintu bino ompulira nga ye alowooza nti ku linnya lya Grace nayinza otambulirako n'afuuka owaamaanyi era Grace kino muganda wange Faruku taagala oyogere ekintu ky'otalinaako abona n'abamawulire bonna banoonya Grace n'agaana nga n'essimu agizijjako waliwo ebintu biri bino njagala bannyinaffe abawala babitegeera enjawulo yakati y'okwegatta ne laavu
ebintu ebiri biki bakola ki ekituufu otegedde anti bo balowooza nti buli musajja gwajjiddemu oba gwagenze naye mu bwereere abalowooza akola ki amwagala buresikaani nabawala bafaananako nga ye kibawo ekyokuyiga nti si buli musajja ajja mu maaso go n'akwegattako aba akwagala buli omu aba n'ebigendererwa abasajja tuba n'abakazi naye ng'ebigendererwa byaffe birala nnyo ku ebyo ebyokwegatta n'abavubuka balina kulinsoma bayiga okwambala obupiira tugende mu kibuuzo sikiriimu akidduse magwabi tugende mu kibuuzo ekibuuzo kiri tetulirako batujja tukiwangula ekibuuzo kiri ku mitwalo 10 bateke simu mu kidabulinga kati omukaga yakitadde ku 5 kidabulinga kati tugende mu lirode akirinde ku miliyoni ya sente ekibuuzo tugende mu kibuuzo mukajeze mu kibuuzo ekibuuzo mukitidde nenga ekibuuzo oli mu ekibuuzo kiri ku mitwalo 10 teke simu mu ayagala mwana okuzirya nenga ekibuuzo kisooka eno bwe kirema ne kiryoka kiyingira eno ekibuuzo muntu kuno wanika kisooka eno ekibuuzo muntu kuno wanika omukono bonna wonna akiina agenda nakyo ekibuuzo Kamba kiri ku mitwalo tayiminge. 10 zizino wano Mama. era nga ekibuuzo kigamba bana ekibuuzo kigamba tugende muli rede ekibuuzo kigamba ekibuuzo kya leero kigamba nti tubuulire FM radio station eyasooka mu Uganda era yatandika ddi gye tuliko FM radio station eyasooka mu Uganda era yatandika ddi eyo capital mawane faluku mutuyambe capital FM radio station eyasooka mu Uganda bagiyita batera yatandika ddi Capital FM. Radio Uganda Radio Uganda FM radio station era yatandika ddi Senyu FM uli agambye. era yatandika ddi basebo ne banyabo nzenga bulijjo Eh, sula moto kutumidde kawo Esula tuwese. osolo tu omwaka yatandika 1994 Todda mu byakutebereza. owaye tugende kiganye nze nganze Okay. owaye mukulu ngambira mukulu sozo sente azimpe Okay. Radio station FM Ye. eyatandika yali Sanyu FM yatandika 1993 Desemba nga 18 so kibuzo kiganye Nabagaide lugenda kuyasereza musajja. Omusajja leka tutwagaliza sente. ebibuzo byabuzo Buuza. ekibuzo kya bulijjo Abuzeni mawa. sula moto Azalibwawa. Yabisala tutegeere. sula moto amangu tumiddeko ekibuuzo ndowooza ekibuzo kibadde fine Kirungi nnyo. Kirungi nnyo. owaye Rema yazadde Rema yazadde nabakula muyozaayoza okuzaala omwana mukama yamuwadde ezzadde Dr. Amuza ekyo nno ajjewo kiri abadde bagamba nti Rema muyaaye biki nze Rema nkwagaliza buwanguzi n'ezzadde lyo saagala kwogera bigambo bingi lwakuba kati ndowooza muganda wange Kenzo kati yateeredde entende kati takyasobola kudda kati eri gye Kenzo yagenze yagambye hakuna shida everything is good God is good katonda ye katonda katonda yasalawo buli kimu Kenzo ndowooza nze ndowooza kkirize omukazi yamuvamu Kenzo mugate ne walukaggo Kenzo ne mmeeya walukagga ow'emaya omukazi yamuva mu ngalo bakirize andi kakati Faruku omukazi yenna n'oba ng'omuyinamu mwana kasita atwala omusajja ewaabwe mu maka g'abakadde n'akyana abagamba nti olugwendese Faruku mulese mu muzaale munaye gw'omwana bakwogerera mu kisenge taata w'omwana mumulengedde kakati essawa ya Rema waali ne Dr. Amuza nze mbaagaliza obufumbo obulungi sibayinaako Kenzo bagamba ennaku ze beeyali aleese omuzungu oba yabulira ludda wamwagambako ow'eŋŋano simanyi ŋŋano zazaamu oba azaamu zabulira naye Kenzo akyali muvubuka muto kyasa akyaziina nakuba nti kyabamanya nti olunaku olukya terudda naye nga deeti ndala n'omwezi mulala nze saawa zino musuuzi engeri gye mutuna talina kwejjusa kwonna mu bintu by'okuba nti Rema Dr. Amuza yamutwala Kenzo ebbanga lyamanya ne Rema abeera ku pressure ey'amaanyi
era n'atuuka nakkiriza n'asalawo n'anoonya ki ekisinga omufevalinga era Musuuza bwe yatunulamu n'alabanga Future Music kyekijja okusinga omukolera n'asalawo n'akyuzinga between Rema ne Future era yamuleka Rema ebatuukira omutwala n'okubadde Musuuza ajja mawulire n'ayogera biki naye mutima gwe yamaze okusalawo nti omukazi akoze eki amutadde n'asalawo na concentrating andi Musuuza engeri gyagendako gyatandika okugenda ku international scene n'agezaako okufunuulira abantu bagezaako okwegomba batambuza obulamu ne music engeri gyatambulamu ng'abasinga tebafokasinga nnyo ku bakyala era bw'otunulya nnyo ku Bulaaya awo abantu abali nnyo mu art baswitchinga bati off and on olude abeera n'omukyala n'amuta olunadda ku ono n'abita olumu n'akomekeza atayina wabula ng'ali awo freelancer otegedde so saagala abantu balowooze nti omuntu bw'afumbirwa oba bw'awasa kino njagala kigenda kusajja Rema omuntu tasobola kulowooza nti oli kasabala okukola embaga kiba kiwedde wabula laavu n'obufumbo busigala guli mutima eri gwe n'omuntu gukoze ki bw'oyagadde Rema ne Dr. Amuza y'okufuniza ebigambo bibadde bingi Katonda lye yabawadde kikendezezzaako kone ku bigambo bino ebibadde bitambula nga bigamba nti Rema yandibanga yeeyambisa Amuza nga kapapeti naye nga tamufunyemu wadde omwana kakati Amuza awakutte anyweddemukko wabula nkizaayo kemabega nti Rema buli wabeera n'akivumenti gyatuuseeko ate lwaki banawuuza nnyo Kenzo ekyo nno kiruma kaabe musajja nga kimuluma kubanga tebazadde omwana ne banawuuza Kenzo yapositinze eki yagambye eki ebigambo bya Kenzo yabadde biri layitiri nnyo nga tebiriimu wadde okugamba kuba yagambye nti hakuna shida tewali mutawaana Katonda mulungi na buli kimu kirungi kakati nze mbadde nsaba Rema ne Amuza bafune engeri gye bahandolinga ensonga yaabwe n'okugijja ennyo mu mawulire babeere n'obulamu obumu nga buli out of mawulire kati omanye obufumbo buno tabbo gye buliko eri egyo abantu bangi bali badde basobola okufumba naye kasita bugenda mu mawulire ensonga ya Rema nze nga wa Haruna omanyi okutegeera olumu teriba myaka omuntu ategeera ne ku myaka 28 naye nze saakisanyukira Rema kuzaala mwana era abalabi njala bategeeza saasanyukidde Rema kuzaala mwana wa musajja ate musekaki kati obutamanya ate balese enseko anti Rema musajja yenna kino njagala abawakazi mukitegeere omusajja bwe wamala okuzaalamu omwana bw'aba abadde takwagala nnyo oyo aba nkusibidde awo bakuba n'abavubuka bano abali wano abakyakyala era Rema ekyo saakisanyukidde ekyokubiri Kenzo njagala omugamba ebigambo bino maaso toddangayo Rema oba azadde oba tazadde ate okugamba nti okyalina connection ne Rema wadde okumwebaza okujjako ng'afiiriddwa ng'ogenda kuziika kubanga omukyala bw'amala okugenda n'afumbirwa walala bw'otandika okubeera nga oyogera naye omuweereza obubaka oluusi otabulatabula n'omulemesa ne gyali nze kyendowooza mwayagalana mu mukwano ogw'ekivubuka buli omwana onya Future ku munne omanyi abakazi abo kankuya amazima basetolingira mu ddya lyakusatu oba lyakuna singa abakyala abali abasobola okujjako wano baali wadde obujulizi ti abakyala abasinga basetolingira mu ddya lya namba 3 era lwakigambye nti Rema anti Rema ono sinnakakasa anti Rema yasooka waki wakubagati yamuzaalamu yasooka wa Kenzo n'azaala ate ekirala n'okusaasaanyasaanya wakati simanyi ti awo waali wagenda okukoma okukola ki asetolinze kati asetolinze kakati madde nkugamba nti saakisanyukidde olw'ensonga omusajja buli wamala okuzaalamu omwana akutandika okukulaba ng'ekisiimuula atandika okukulaba era gy'oba olaba nti osanga abasajja
kubanga lima kyensula yasomako osanga abakazi nagamba omwana nze muzaako ng'aweze emyaka 8 bazaala nolabanga omuntu azadde abaana batono bagamba oyo looya naye alina abaana 6 oyo maneja wa banka naye teyazaala nnyo anti lindako nze ŋŋamba nze kyeŋŋamba ng'omusajja era ng'omusajja omukulu tireema okuzaala ewa gundi yakakiremu ekyokubiri bamusibidde awo kubanga agenda kusooka alowooze nti nave wakenzo ono ali wananjolonga adda kira ngamba agenze kujjanjaba simanyi mpuuta za gundi kakati ngenda kukola ntya alina kubeeraawo agume kubanga okumansamansa abaana si kirungi so n'ensonga eyo nze saakisanyukidde yabadde alindamu simanyi kiddako naye nze busiramu emmanyi abalenzi bano omanyi ku mpana eno omusajja agambye mpana eno kuliko abantu babiri abeetuuma ekintu bagenda nabatwala ku poliisi sookayo owomubengula ye erinnya terimusaana liveeko kati ono agaana tubeeramu n'agamba ye mulungamya waaki eggwanga naye toyinza kuba mulungamya wa ggwanga ng'oli azaalidde omuntu n'ogamba nti wanna ate kyeyakoze kibi nyinza n'okumugya ne mukuba kibuubu omanyi fala okunze mu bintu ebyomukwano ebintu by'omukwano olya ebintu by'omukwano katonda yasinga okumanya yakoze bubi nnyo katonda baba yasinga okumanya mu bintu by'omukwano nzerema mugamba ekintu kimu ye bali kuzaalya musajja bulya papiye teya papiye omusajja sente zateeka mu mikolo zaali nnyingi bamaze ebbanga kiye emyaka gingidde 3 okakasa era nkubuuziza wano covid abasanga bafumbo naye amanye nti awo wasibidde okyeka kyangamba omanze kyenyinza ogamba leema omuntu yenna ng'omusajja akutaddemu ssente ze ekiddako abeera mwana wabula bw'omala okufuna omwana yasasudde ebbanja yes kati bw'omala ofuna omwana kyoba tovaako ye mukama katonda kera ku makyosabe ogambe mukama katonda benza wano wanteeka wano nkusabira ombeererewo wano omusajja ono abenga ye mugalanda wabaki bw'amala okukola ekyo ebisigadde bikwase katonda Walukaga ye akolanga ni ku brand ya le awo tubukewo kakati buli rema kyakola walukaga ate bajo gatubukewo walukaga meya wange oyo ye muntu wa mawulire n'ekifo kyalimu tayakitegeera lwakuba kati kyejjawo gamba walukaga nti ekifo kyalimu essaawa ya leero ajje ebintu abijjemu amalala kuba ennaku ezo yaliko wa Ssaabasajja Kabaka nga atitteyo oluwala walukaga njagala amanyi nti weyatuuka ngo njagala akyuse enjogera ye akyuse ennyambala na buli kigambo kyafulumya amalenga kukyekennenya na buli kigambo kya postinga amale kukyekennenya naye abaffe tumuvuddeko mwawuliriza omusajja ono ng'ayogera agambye atya ono owali saaki agambye abantu bonna omanyi kisiba okuneewuunyisa dagadaga kukyonakiyita omukulu ono waba ayogera agamba nnyo wano mu Buganda oba mutera okumuwulira tutambulira ku nnono kyokka agambye nti kenze engeri gyatambula ennyo abantu bali beyegomba bali ebweru abantu omukazi omwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 nafuna omulala yana bifunikira nga takoze eki abala ba programu eno mujja kutusonyiwa wano omuntu akozesa mutu webwe yebadde endowooza ya mukulu munnaffe oluko ono wakapata walukaga weefuge emyaka gy'olina manyi walukaga oyagala nnyo leema wabeera obeerewo manyi tulinganga edda bwe twabeeranga ku ssomero ng'akawala akalungi ofuba nnyo wakati bwe katudde okatwalira epaani kati walukaga ye takkiriza ate walukaga alumwa nnyo leema n'okusinga kenzo buli bwasanga simanyi laputopu ye ne miliyoni 5 byebisinga omuluma okitegeera walukaga obwa mmeeya bwe wafuna manya nti ekitiibwa kyamaanyi oli musajja mukulu otuludde ebintu ebikwatagana n'ebyo buli yakulonda bwakulaba mu bintu ng'ebyo agamba banalonda kyekyo ono si music industry leema muveeko takuluma kuba teyakuzaalira mwana obwokunywa buno obuli ku market buno budrinks simanyi gundi simanyi kitunzi simanyani simanyi busungu powerplay drone banyawo babubaninge babayise omanyi gavumenti yatuukidde kikola zinakizuula nti yakeerera anti nze nasooka nentunuulira ebintu ebitabula obwokunyoola omusajja gaata teekamu omubisi gw'enjuki nkozesa oba mulinga nkozesa omulondo naga nkozesa n'ekigadi n'otuba ku factory ewakolera
ekinene nnyo ng'olabawo nsawo za ntangawuuzi nga tolabawo wadde ekikola ky'ekigaji tolabawo wadde omulinga naye nga teye ku ingredients wano babuuza bane omubisi gw'enjuki mugujjawo gukola ebintu bino byonna nga balina ekidomola kimu kye balaga kyekiri munda naye nga bafulumiza loole ne loole. Omanyi abasajja bano nga bakozesa UNBS bo baligestaringisa kyakunywa soft drink. Kakati ate bamala bo nga balanga ku ma TV ne ku social media balanga ddagala so nga ate eddagala lina we lina balina disengejera era abasawo ababakugu ne bakoza ati eddagala lijja kukola ki kati ne baguza abantu ebintu ebyo nga babaguza eddagala kuba omusajja eyanywedde akantu bukamuleeze ekamuleega gagenda neyokubira omulanga byagedde kati embeera eyo we yatuuka anti nze olaba embalala awo mu tawuni okulina nakaziiri waliwo omusajja akola akantu bakayita akangi buli byakunywa ebyo byonna walabika bayita jinga bakakolera bihalwe naye akandi namutwaliranga obucupa nga mujje no mu Australia nga wetutikula tubutwaliwo obucupa naye nga wakolera walinga wali nga tufe tubeera walinga wali naye akandi bwe natuulira ebintu byebimu nengendawo nibabuza mubikola mukinganda omusajja buli lunaku atikkula 1000 ya sukaali nasanga baddira sukaali we ne bamuteeka ku mmengo ne bamusiika n'akola kala bino byenjogera bya mazima ne bamusiika n'akola kala kakati ne balyoka bamukwata ne bamutabula mu mazzi nga batabulyeyo mu kisenge ne babifulumya nanoonya ne batukoledde ekidomola ky'omubisi gw'enjuki ekimu nti bakireese nga tekiriiwo era tekyaliwo nga byataddeko bya bulimba ettapu gye tulina be bantu bano abakola mu UNBS anti kanekyo ekisooka kya byonna Uganda nayo yennyini mu nsi ezikulaakulanye ku Faruku oba oyogerako n'abantu nga abadde batalakumize abantu bakolamu ebizinesi mu nsi ez'enjawulo Faruku ngenda kuwa example nga olasoti ya Jaluna woba ogenda kukola restaurant ogeza kati ng'Rwanda ngera oteekeddwa okutamala n'ogenda n'ofuna ebbaluwa y'omusawo najja nakera ogenda okuteeka restaurant n'ofuna ebbaluwa y'ow'amasannyalaze n'ofuna buli kintu kyonna kyogenda okukolesaawo sookera kumakya nga woyina erinnya notekawo restaurant n'owa abantu emmere kakati eyo ye Uganda era adde bakyogeddeko tebigenda kukolebwa andi ngenda kumenyera wano ebintu ebitinti kati jo twabadde galugeeyo natugenze ewasale abaana bagulako okunywa nali sikala banku kawola gye bakayita nakitereka bakayitani kabeeko kakola katya golagi kawolagi ka busungu kaloni kawolagi akakweteka ka busungu akono kasiringi busungu busungu kasiringi busungu kakati waliwo akokunywa akala kabayita toliro anti toliro oyo nze simanyi lwaki gavumenti funa kituufu twagala okukola naye gavumenti obanga kituufu ebintu tebabawa ssente bandiweze toliro anti ngenda kukola anti nkubuulira toliro oyo waliwo omwana yali asula awo wammanga awo yanywa butoliro akali expired oba nga bulamu tteke yakanywa ku Sande naga nebaka ku Mande kati kulo tutudde wano ekiro sawa nga byaga bituka tutudde wano najja natubuuze waje luno wakyali emmere ekyente mbuuze ekyente kusawa mmeka sawa nyeze ekiyo natugamba leero simmange tumugamba olubise nagamba yiye leero Mande kuba ne basejjo yabagamba nywedde ki toliro waliwo omwana wamuyita Sineeke ati nze nkubuulira byenkugamba mbimanyi omwana bamuyita Sineeke yakanywa ku muunu zaawo ne bamukuba n'azimbagana yenna Sineeke n'asulawo awo n'agolola ku makya ssaawa ngezi n'atambula n'agenda eka ye ng'amanyi mu budde bukyali bwakiri atambula obakasa toliro oyo mubi nze mukunja yasooka okukandaga mukunja yajja nako n'akandaga jabava wano ng'oli munamuli ogenda okukwate mukunja akola mpola akunyoye ku toliro oyo eva bosi yakanywa n'agamba kalenda yiye kalenda yonna yiye n'agenda wakanga jemu n'engoye so anti toliro oyo gavumenti eveeyo ku bantu abatabulatabula ebintu ebyokunywa bingi anti ebyokunywa tuyira toliro tuyira kyalenga
tulina simanyi busungu Boni Power kati waliwo atakalakedde ke baleese Kumbucha. waliwo kumbuki aha kaliba kenalaba egundi egaluga bakaita nalubaale kakola katya ate ko kabi nnyo ate kwa sente ntono obuntu obwo wa siringi 10 kati waliwo ono muzeeyi waffe omu ku bano abazeeyi b'ebbama bamuyita omuzeeyi bakiddaawo kati era bwala bwe yakoze buli obu buli buna naye yabuleese fakitole weeryawo erungujja weebulyawo anti ekintu kyasinza okubeera ekibi kati olaba oyo kumbukya bulinganga mubisi si mubisi simanyi kumbukya muzuri sana waliwo alakalaka waliwo oyo simanyi oyo alakalaka gavumenti eveeyo abantu bano abajja okusaba layisensi ku bintu ebyo basooke bagende factory gye bakolera ebintu ebyo awatali ekyo tugenda kutalumu ebintu omuntu weerege omuntu omisuwa gikule weerege emisuwa paka ng'ofudde ebintu bino byonna binagi biva era omusajja oyo gavumenti lwaki teyakedde ku makya negamba tenayogera ku kigambo nti layisinsi egamba ki wabula egamba bana abakola ebintu batabula biki bikyamu kakati Faruku njagala oddeyo ku mulamwa weebuuze bano bonna abakola buno obwokunywa obuleese ensasage mu ggwanga bonna balina layisensi otegedde tewali alina kyakunywa nga talina ki ani azibawa wuliriza ani azibawa kakati kitongole kya gavumenti kakati ebikwatagana n'ebyomutindo Faruku bakola bwe bati bw'oba tonnagabira muntu yenna layisensi ogenda ku ground no testing analeta sample byonna byakola ku ground n'omukebera obuyonjo ingredients zibakozesa okujja paka okutoka ku product eyo wekolera ki weva kakati bannaffe bano Faruku bino byenkugamba njagala ogendera obwokunya bwonna obwo gye buva obwokunya bwonna obuli ku market wabanene buva mu west njagala okikoleko research ebitundu 9 mu 5 ku 10 buva mu west kakati ebigambo bino byenjagala okubuulira waliwo ensonga eriwo baagala kulwanyisa abamu abali mu bizinesi eno byenkugamba baagala kulwanyisa abamu ali mu bizinesi eno bizinesi esigalemu abantu b'ekibatu otegedde Faruku ekyokulala Faruku amanyi bayita energy drink ekigambo energy kitegeeza ekintu kirina okuba nga kiwa omuntu amaanyi ingredients zirina kubanga z'amaanyi nga zikebeddwa zituuse ku mutindo Faruku nsobola okugereza ekizampo saagala nnyo okwogera ku byakunywa by'abantu naye tosobola keera ku makya n'ogamba nze ntunda energy drink ya siringi 10 omanyi bayita energy agitunda 10 tosobola kubanga okola energy drink jagala ogende katale k'ensi yonna amawanga amala gakola gye bayita energy drink ya 10 teriiyo ekintu ekiwa energy amaanyi tosobola kungamba kintu siringi 10 kakati obuntu bwonna bwe tulina katale obwo buli sub standard tosobola keera ku makya n'ogamba nze tuna energy drink kakati Faruku bino byenkugamba abantu abamu bagenda kuva mu katale energy drink ezigenda okusigalawo bagenda zikola nga z'abalondemu abakulu abo bajja abamu mu business bagenda kwongerako omutindo ebadde ey'olukumi bagite ku standard ya 10 ngezi nga bola zi Red Bull manya zi Rokoboom sagala kwogera ku business ya muntu naye nga abala bavuddemu era gwe buli wanda abangu owulira ekintu waliwo akyogerako nga baliwo simanya bakuba empawa ng'ate ekintu already bagenda okifuna nga luwa abadde license kitegeeza waliwo baagala okujja mu business batondewo embeera endala mawa mix buno buli ku market gwokiraba otya nga mungi ne habo mungi bannange nkola amaanyi g'ekisajja n'olaba akadagala kamu omanyi bwe tuba ku pano wano ngenda n'ofuna obuzibu olina okuwulira bannayuganda bye baagala okuwulira ate ng'olina n'okutereeza abantu abamu obutabuzaabuza babulinzi abaffe sookera ddala saagala gavumenti nze sikiwagira n'omulundi n'ogumu kuggala bizinesi zaki z'abantu kubanga abantu abo balina ebintu bye bakola bawa abaana emirimu zisookera ddala ekyokubiri banyinaffe boolaba baganda baffe ab'obuduukaduuka obwo obutono bwe buntu basobola okusuubula ne bakola ki batunda kubanga ng'oli wagambye bakatunda siringi 10 kitegeezo lyakajjayo kuki ku 8 era gy'ova olaba bungi ate nenjagala era okulungamyamu muganda wange oli si buli muntu alina bizinesi
nti mu butuufu eba eyise mu mitendera egyo ebintu ebyo omuntu afuna ekintu kye n'atabula ng'oyo yagambye nti yasanga omuntu ng'akola ki era abasinga oyo owali saaki simanyiza agikolera tebaba na factory abamu tebalina factory atubula kikomera ng'ekyo n'adda muzigo gwe n'aguyinga n'agenda ku nasa n'akola lebo n'ateekako so omukulu wange oyo okunoonyereza saagala abuzebuze eggwanga naye nze kyenjagala bakole ganze Aruna Mawa nze njagala bantu babagazawo bizinesi yaabwe ne gavumenti etekewo embeera eddemu elondoole kamu ku kamu nga tokkagadde buli kadrinki kalondoole kamu ku kamu kubanga mutuufu nze na mikwano gyange girina gikola omubisi ogwo kati kangu ekyo okulabyako omubisi ogwo guno ogutavunda kati kubanga mu kyalo omubisi tebaguterekanga nnaku nnyingi abaana bakola omubisi bawano wano wabbe nze mbalina mikwano gyange bakola obundondo obugonja bwe bateeka mu supermarket baana bawano babukolera naye omubisi ogwo bateekamu kadagala kali akatakola ki kaweke akataguvunza abamu tebalina abamu bagugwenya nawakaawa kati kyendowooza tibagende gavumenti tukyokugalawo bizinesi z'abantu abantu gavumenti yabajjako emirimu bantu ne batandika okweyiya bwanafalu ekiva mu kweyiya bye bino kati gwe waddira omuntu ogamba nti kakati kubanga n'oyo omusajja yakanywedde kubanga obuntu obwo omusajja nange munyininyini waliwo mukwano gwange yakandeetera kyakubani nkuva enyegenya nangamba mwami wawe wadde biri ebyokubba nonkugira naye nywako kantu kano kyakubbali danka naye nze tekankola bubi wakandeetera nenkanywako awo nga kaliko enjegere gizije ziti enjegere abaana nga bagize banengamba kaliko omusajja akutula enjegere ati nendowooza oba yedankani nenywa akantu nekwakantu kakola so obuntu obumu naye obuntu obumu bukola temuseka katugende wadanga kitegeeza obuntu buno obukozesa kubona agamba gwe yakamuwa namuwalako bomu nga simumanyi lwakuba nti ono obuzibu bwalina ebintu bino tabimanyi naye nga nze nga gavumenti obwo buntu muganda wange abantu bwe bakola manya Uganda tulina mirimu mukubanga tulina mirimu kati omuntu atula waka n'agamba njiza akyabana bange okubaawo kitegeera jukira kati abantu babasala ku mirimu kampani zabasala atula waka nga yali akola nerokobomu nga yamusalako naye nga yige bakola bamanyi we batabula asaawa zino faluku abaana ba bodaboda babagoba enkya neggulu kukuba okwo twakwata boda okutali na musango ne bagitwala temwana musubirako kutabula era ajja kutuula wansi agategatta obwongo kampani yamugoba boda bazikwata nawatali musango omanyi wano boda be bantu abasasula sente kyekirina okukolebwa abakulu bano abakebera omutindo baleme kubeera mu ntebe nga besuuba bwesu kitegeera kuba oli abatwalira kirala ng'agenda obbasaba license najja n'akola kirala kati bo olwokuba baagala nnyo okulya ssente z'akaweevu babeera beetooloola mu ntebe zaabwe bati tebatwala bbanga lya mwezi gamba naye tuddeyeko ku kampuni eyo nga tebategedde tuni ku bintu ebyo tuli bibira bitya tebakikola bo olujjali ne bakola lisensi nga badda mu ntebe yaabwe nga beewuuka naye naye kirala nti gavumenti yaffe wano eno ekintu kye bayita enguzimu wano waffe kyekisinga okuba ekyamaani era oli ajja kujja nga ebintu kati nga bwegabuwalagi nga muganda bwabumenye oli ajje kamukuba amagulu kamugatte obulagi bagambye bugatta amagulu kati wamala obumugatta amagulu olina jja nagamugana temuntu ate muntwala talumirirwa muntu agenda bubeera ku nnusu lukumi kitegeeza n'abayizi babwafoodinga abaana abayizi babafodinga okitegeera bagabira lisensi naye nga baddayo okwekenneenya kiki oli kyatugamba kyayina oba si kyayina obula sikugala bizinesi banamugenda gala bizinesi z'abantu abantu emirimu mbadde mutunulya mutuludde bizinesi z'abantu naye olowooza abantu abakola mu fakitole eyo nenanyiniyo bangi okusinzira baproducinga ebintu bingi nyo birwaza Uganda yonna namba mulema kutunulya ka bizinesi kalikokola genda okukala abantu bonna banga tebaweddewo employing abantu kagabataano
bagaba 10 tekula abantu 10 naye kalwaza Uganda namba anti bali Kati awo kibakalawo conference wabula batereze bazikola bichamu era bazigale ande ojja kugala nezikola ebituufu oli omukyala yambeesente bamuyitaani bwobanga omuntu akulemye yatwalulisiza bamuyitaani bwobanga omuntu akulemye okumuntaliza anti wewulira kyalenga bwobanga omuntu akulemye okumuntaliza tonamuwa license owulira bwobanga omuntu akulemye okumuntaliza tonamuwa license osobola omuntalinga ng'atandiseewo ekyokubiri zino bizinensi z'abantu abali mu system ezisinga nakugambye njagala ogende kumbucha kyalenga simanya kebitonto jinga simanya biki simanya zonna zina wezikola ki weziva era ojja kusanga nanyini waayo muganda wakojja wagundi mwana wagundi bino byenkugamba faluka kakati bizinesi zijja kuggalawo wabula nga bwe nakugambye bagezaako kubaako obudano abatandise bano abaana baffe bano nga bebagamba bano batandise babajje mu bizinesi